Mwasuze mutya bamikwano, kansubire mwasuze bulungi, mwasiibye mutya, kansubire mwasiibye bulungi. Bannange mbaagala nnyo, abakadde mbaagala nnyo, bakawukadde bakasangwawo, bannange mbaagala. Abapya musubscribinge, likinge, mukomentinge. Ya tukuze family, ate gye tukoma okuba abangi ne bannaffe abazze okuba ku magezi gye bakoma okweyongera okuba abangi ne batuwa ku magezi ne gwe tuba tuwa ku magezi n'afuna amagezi nga geego nga gawera n'afuna okusalawo omutuufu. So mwebale nnyo, mwebale ddala kujja ku channel yaffe, mutwegatteko musubscribing ate musharinge. Amagezi tuba tugeetagawo wansi mu comment section yawo bw'oba ogateeka, kubanga nannyini kizibu bw'abeera agenda okugajja. Tweyanziza nnyo bamikwano. Tuusa ne munnaffe ono agamba nti nze ndi mwana eyazaalibwa ne baganda bange abalala 14. Mama wange yatuzaala abaana 15. Ffenna ne taata waffe y'omu ne maama waffe y'omu, bwe twakula tukimanyi. Agamba natuuka ekiseera nga ffenna tukuze lwakuba Katonda yajjulula mukulu wange bwe nali nzirako n'afa, ne tusigala abaana 14. Era ffenna weetuli okuleka oyo omu eyagenda, era we yagenda nze nadda mu bigere bye nensigala nga nze mukulu. Mu kukula twabeerawo era nakutuula ne mbuuza maama, naye maama kubanga nze ku ssomero nasomanga ng'abaana ndaba balina bali balina baganda baabwe 3 4. Era nadda ne mbuuza maama, lwaki bwe tuzaala abaana bangi? Maama wange n'antuuza n'angamba, mwana wange bw'ofunanga omuntu gw'oyagala omubuuza nga kyayagala era n'okituukiriza n'okimukolera. Natuula ne taatawo ne mubuuza baana bameka baayagala mu bulamu bw'ensi eno, n'angamba abaana 15. Kyova olaba buli mwaka nazaalanga nga siva muleeba era nga naye tanneekaanya kubanga kyeyali ayagala. Ngamba kirungi bw'aba nga mwali muteeseganyiza, si kugamba nti gwe wafunanga za nsobi. Bannange bamikwano, mbeebaza, mwebale bijja wano kutuwa ku magezi, naye nange munnyambe. Ate njagala buli muntu ali wano yeeteeke mu bigere nga yeye yenze, nga gwe yenze weeteeke mu bigere byange ombuulire kikyemba nkola. Agamba baali bali awo ng'ebbanga liyitiridde, agenda okulaba nga waliwo omukyala ajja akalakala n'omwana ng'amuleetera maama waabwe. Omwana oyo teyali mukulu, yali mwana muto nga wa myaka 4. Bannange maama yagwawo ekigo, maama yazirika n'abuuza taata, kiki kyesitaakuwa, kiki kyesitaakuwa? Wambuuza, nakubuuza ky'oyagala nakikukolera, saaba muleeba lwakubanga ggwe. Bannange naye kati kino kyonsasuddemu mu kubeera nga saaba muleeba nenkuzaalira abaana bonna be wali oyagala, lwaki tewangamba nti wali oyagala abaana 20 era nandibazadde? Maama waffe kyamukuba wala, maama waffe yalwala, maama waffe yayitayo, yakumayo era bwe yajja obulwadde n'esawa yakakati bw'alina. Naye ate maama yasinga kunyiigira nnyo ssenga waffe, kubanga ssenga waffe yali akimanyiiko era n'amukyawa, n'amugamba gwe mulamu wange gwe mbadde nsinga okwagala, tewandi nkoze kino, wakiri wandinzibiddeko obufumbo bwange omanyi gye mbujje butandika okuyingiramu abantu abalala, wandinzibiddeko, wakiri wandimbuuliddeko. Era maama yakyawa ssenga waffe oyo nga ne waalinnye talinnyawo, era n'agamba ali wala na buli muntu yenna alimanya ku kyama nti taata waffe alina omwana n'asirika. Ali muwalana nga bw'awalanye ssenga waffe n'okusingawo. Mba ndi awo ndi musajja mukulu nkuze, tubyoli byaggwa, maama waffe n'asigala n'obulwadde bwe era tukimanyi nti mulwadde wa pressure. Mba ndi awo nga taata ono azze ku dduuka lyange ansanzeewo, kuba nalina ka kiriniki kange nga bwe nyinyuka ku mulimu enzija n'enkolamu. Taata yajja n'angamba, jangu mwana wange, oli musajja okuze, ozibiranga ebyama era okumanga ebyama. N'agamba nina omuntu gwengera okukubira essimu ajje wano.
naye bw'ajja wano kyonna kye ngenda okugamba nsaba kibeere nga kyama. Taata yakuba essimu, omwana mulenzi yajja naye ng'afaanana taata nga bwe mulaba era saatawaana kubuuza. Namugamba taata ono mwana wo? Yangamba mwana wange oyo naye mwana wange muganda wammwe. Namugamba taata kiki naye lwaki walimenya ekisuubizo mama kye yakuwa? Namugamba mwana wange byansobako kyokka ng'ono ate mukulu okusinga oli, kubanga ono yali myaka 17 nga muntu mukulu ddala. Naŋŋamba sirikanga naye kasita okimanyi nti mulimmwe era ne muganda wo akutegedde nti gye muli era ajja kujjanga akulabeko banaabanga akoze ki asobodde. Bannange simanyi, mpulira njagala kugamba maama kuba buli wentunula ku maama mpulira nganze yamulyamu olukwe, mpulira nganze asobola okutta maama kubanga maama waali kimanya yagamba ajja kuwala n'omuntu yenna alimulyamu olukwe. Bannange mpulira nfa, mpulira sikyatereera sikyebaka. Ekisuubizo kye nawa taata nti sirigamba maama kinzitooweredde, ate taata sisobola kumugamba nti ate kinzitooweredde, ate ne maama sisobola kumugamba. Nange bamikwano nkoze ntya? Munyambe mumpe ku magezi gammwe ngambe maama aleme kunkyawa kubanga era yagamba niyo ne bwali bwafudde era omuzimu gwe gulimanya era guli wala n'omuntu oyo era taliba na mirembe. Kati maama bw'alimanya